Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero tugenda kufumba bijanjaalo nga bw'obiraba nabyo kika kya bijanjaalo. Tugenda bifumbira mu pressure cooker sefuliya ng'eyitibwa pressure cooker eyanguya okuggiisa ebijanjaalo bisobola okuggira mu ssaawa emu oba mu ddakiika 45. Ebijanjaalo ebikalu obulungi kati bifune ebijanjaalo bironde bulungi byoze n'oluvannyuma biteekeo mu sefuliya yaffe eyitibwa pressure cooker. Teekamu amazzi ze ntaddemu gookya bitandikirewo okutokota naye amazzi oteekamu matono olw'ensonga onaateekamu amangi gajja kuggweera ku sigiri kw'ogenda okufumbira. Saanikira bulungi enywere, nze nfumbidde ku ggaasi. Kakati ogenda kalaba we bitokota muri ne bifuna evuuti ery'amaanyi ennyo nga akawaggulu kasituka nga wekadda wansi ebeera automatic. Kati opima ekiseera n'omanya nti biyidde n'obeera ng'obiggyako. Kati bw'obiggyako bisituleko mpolampola oteeke wansi, pressure cooker giteeke wansi, beera ng'osikako akawaggulu nga bwekadda wansi, kasike waggulu nga bwekadda wansi paka omukka we guggwamu. N'olaba nti omukka guweddemu ekkakkanye, beera ng'ogisumulula naye togisumulula nga wakagijja ku kyoto, ejja kukuba bijja kwokya. Pressure cooker olina okubeera omwegendereza. Muziyigiriza abaana abali ewaka enfumba gye bagifumbiramu. Kati bibyo biyidde bulungi nnyo. Essefuliya eyo w'ogijja ku kyoto togisaanukula, sooka ogireke oba gisike akawaggulu nga wekadda wansi paka omukka we guggwamu. Kati ebijanjaalo byaffe biyidde bulungi, biggyeeko biteeke wansi, teekako essefuliya endala tusiike ebirungo. Teekamu kaabutto, oteekemu obutungulu nga bw'olabye, oteekemu ennyaanya nga bw'olaba era, oteekemu ne ka kaloti bw'oba okalina, oteekemu ne ku galiki. Tugenda kusiika bijanjaalo byaffe, bigenda kubeera biwoomu. Teekamu ebyo bye ntaddemu n'ebyo oba oteekamu. Siika nga bw'oteekamu otuzzi. Kati bw'olaba ng'ennyaanya ziyidde bulungi nga bw'olaba, tutandike okuteekamu. Teekamu akanzaali, taddemu kasimba kalungi nnyo, oteekemu kalweiko, tutaddemu akayero ak'enkoko kalweiko. Teekamu ka asimati nga katono, tutaddemu era nako ak'enkoko. Tuteekemu ne ka Royco tube, teekamu kamu kalungi nnyo, n'omunnyo togwerabira. Omunnyo gulina okunoga bulungi, enva ezo ziwooma munnyo, gulina okunoga bulungi. Bw'omala obiteekamu bitabulemu nga bw'oteekamu otuzzi nga bw'olaba. Tusiika birungo. Kati ebirungo byaffe biba biyidde bulungi, ddira ebijanjaalo bino beera ng'oyoolamuko ku bijanjaalo nga bw'obiteeka mu birungo bino. Sooka oyoolemu ejjiiko nga 2 ez'ebijanjaalo. Ejjiiko ezo 2 z'oba oyoddemu zinyigirenyigire mu birungo, zisooka ogizottesotte. Kwegamba ku bijanjaalo ebyo by'obeera ofumbye yoolako ebitonotono obisottesotte. N'oluvannyuma teekamu ebirala nga biramba nga bw'olaba. Ebyo byo tobisotta bireke, bitabulemu bulungi. Bw'omala obitabulamu oteekemu supu gw'oyagalamu nga bw'olaba. Teekamu supu mu kusinziira muli bameka oba ofumbye ebijanjaalo byenkana ki. Ye supu gw'oteekamu. Fumba ebijanjaalo byekwate bulungi obirabe nti bijanjaalo, si kubeera mazzi meereere, nedda. Bifumbe byekwate bulungi. Bigenda kuwoomera singa onaaba obifumbye bw'otyo. Kati bw'obibikkako ng'omaze obisiika bulungi ne biddamu ne bitokota, beera ng'obiggyako, kendeeza omuliro. Biteeke ekkaliro akatono bibeere nga bitokota mpola nga bw'olaba nti osizza akasiga aka ggaasi. Ntaddeko akaliro akatono bibeere nga bitokota mpola n'oluvannyuma bibeera bimaze okujja, enva zaffe ziba zimaze okujja. Teeka ku ssowaani beera ng'olya emmere. Tulabye enfumba gy'ofumbamu ebijanjaalo nga tubifumbira mu pressure cooker wamu n'okubisiika nga bw'olabye. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.